Basebo ne bannyabo tubebaza okuba nga mukyekuumidde ku Alan TV, tubakubiriza okuba nga muwaakinga mu sharinge n'okulayikinga. Kakati olunaku olwaleero tubaleetedde omusajja emmekete, omusajja nantameggwa, writer wa firimu, director waazo ate era nga muzannyi. Omwami ono kigambibwa nti okuyingira ekibiina kye olina kuba muwala ng'olabika bulungi, ate singa kwana n'ogaana ogobwa mu kibiina. Omwami ono afunisiza abawala bangi embuto ko n'okuzeegaana. Azunze mu bibiina bingi era ebibiina ebisinga agobeddwamu lwa bwenzi. Yaliko mu kibiina kya Romantic Entertainment n'agezaako okwana abakyala abalina okusimbi kuba batasobola kubaako kyayamba. Era omukulu bwe yakigwamu bw'atyo n'amugoba. Bibiina bingi nnyo byabadde omuzannyi naye ng'embeera yimu ezeemugobyayo. Basebo ne bannyabo katwaniriza omukulu tu Mansour. Nyanjudde oti? Sebo bwenkwanjudde bwenti. Namu nnyanjudde. Tulina omwami director, writer wa firimu, omuzannyi. Omwami ono nga yakulira ekibiina kiyitibwa 2M Studios. Omwami ono kigambibwa nti awandiisa bawala balungi bokka. Ngani? Sebo tukwandiisa. Nga muganda wani gwe nawandiisa taata. Kakati sebo. Ebyo byonna nga birawo tubali tusaba abalabi bo oba abawagizi bo bonna bagenda okuba nga bakulaba obategeezeeko wammanga. Obulamu bwa firimu obusanze otya? Osanze otya embeera ya firimu mu kuwandiika, challenges ki z'osanga mu kuzannya n'ebintu ebirala? Ye mu firimu neno ki ekyakusikiriza okuziyingira? Omanyi ebiseera ebisinga kyetaagisa okulowooza ennyo nga tonnayogera kintu Alan. Essaawa eno gwe omusajja akyasinza otema ekiga osinga ne makona gwe bawaana ebyaddala. Omuntu ali yalaba yalowooza byogera bituufu. Because how could you say such a thing to a fellow human being next to you? Okay. Let me clear that. Yeah, okay. Amanya mta 2M from 2M Studios. We make movies. Twetaaga abazannyi ba film. Twetaaga abawala bokka. Twetaaga abawala balungi bokka. Twetaaga abazannyi ba film. Those can act. Buli asobola okuactinga tumwetaaga. Challenge zenfunye mu film be bantu nga Alan. Ye muntu asobola okuva out of the blue n'ayagala akuttire career. No muntu asobola okujja out of the blue akuttire career because of the views. Because of you guys mabagenda okola. Because alina esimunenya kubanga mumwagala nnyo ebyonoonese. Kati kyemanyira muli mu kunyumirwa. I don't know whether you guys are enjoying what this person is talking about. I don't know. Like honestly, mpulidemu n'okufunisa embuto ngani? Ani oteme ekigambo mwana w'amaani. Kakati mukama wange, ani yakusikiriza oba muntu kigulabirako yakusikiriza okujoininga ekintu kya firimu? Okay, on a serious note, yansikiriza okujoininga film industry mu Uganda. Oba mu nsi yonna. Kasoke na mu Uganda. Yes, mu Uganda buli mukozi wa firimu ali mu Uganda yansikiriza. Kulwaki nagenda okulaba nga bakola si bye njagala, njagala nkola ebitali bye bakola. That's why I decided to come and nsobole okukola kyendaba kye balina okukola. So kati okulaba ebiri ku marketing nga tebinkolera nze nga sigamba nti bibi, sigamba nti si kintu oba kintu oba biki, abula tebinkolera. Kati nalaba nga tebinkola ne ngamba, you know what, nze kangende nkole bye mpulira nga bye njagala. Era buli muntu alaba firimu yange yonna gy'olaba, zonna zolaba Big Brothers, 2M's Big Brothers, 2M's Cheaters Game, zonna zolaba, zonna nkola bye njagala. Oba olabyemu ensobi, ensobi mba nayagadde ebeeremu. Oba olabyemu ebirungi ebyesittaza, mbeera njagadde bibeeremu. So ekyansikiriza okujoininga industry naddala mu Uganda waneeno kulaba nga ebiriko ku market si byagala nga njagala nkole nze bye njagala. Then na worldwide oba mu nsi yonna ekyansikiriza okujoininga film industry ey'ensi yonna nnyo kintu kyenjagala okujjawo. A lot of people babeera bali mu kukola film, babeera balina kye bakola nga bagala kwongera ku content we Uganda, balwana nnyo bakole nnyo bagende ebweru batandika okukola ne Hollywood, Bollywood, Nollywood n'engundi endala ensi ez'ebweru. But I want to bring them here. Njagala nkole waaka, ekyansikiriza nti njagala nkole waaka Abamerika bajja batandika okukola waneeno naffe nga welaba Lockman Ali nti nno ojja kusanga aba Nigeria nga baagala okukolako naki
kukolako naye. So that ye kigendererwa kyange era n'ocreating out to M Studios njagala kubeera nga ngenda mu kkowe eryo. So inspiration yange wenjijja nti ebintu ebiri ku market sibyetaaga, njagala kuleeta birala. Ekirala njagala kulwanisa kukola nnyo genda bweru, wabula njagala kukola nnyo bantu kujja waneeno kukola naffe. Ekitegeeza ebweru teriyo muntu sekinoomu gogamba nti ono role model oba neegomba okutuuka ku kyatuuseeko. Asina role model, sina muntu gwe neegomba mu nsi. Kakati omulabi wo oba omuwagizi we yandyagadde okumanya wakakola firimu mmeka zozanye oba zowandiisa? Firimu ze nakakola ekituufu zokusobola zibala okujjako nga ntudde wansi nentandika okukola ki, nentandika okubala mostly zenkoze obukozi ng'ogyeko okuactinga sikubeeramu nnyo ebiseera ebisinga, naye zenkoze zentaddemu omukono. Waliwo firimu zimu tuzalaba ku TV n'agamba nga tamanya ani yagikola. So kati ate ebiseera ebisinga ffe credits zaffe basituwa credits buno obugambo obutambula ate kizibu omuntu ogiraba n'abusoma. Then n'ekirala era credits zaffe basituwa nnyo mu nsawo oli n'akwata ssente n'azikuwa. Nze kati kasitaba mpa ssente zange mbasagala kumanya kirala. Yani tu M Studios ndoza tebeza weeks billing and creators. Wadde oganda tuwandiisa abakyala bokaboka kikikyamu. So specifically firimu zenkoze nyingi. A lot of movies ziri ku TV zenjawulo, waliwo ziri ku KBS, waliwo ziri ku Nice TV, waliwo ku Spark TV. Firimu nyingi era so ategeera nti kati eno yagikoze. That's why setagana kuzogerako but ziri many ne ku YouTube channels ezenjawulo eza companies ezenjawulo because ebiseera ebisinga nze muntu gwe bajja olina ne tusigning contract ngenda kugenda kunkolera firimu bweti wandika script o directing okole editing then nze nezija nenkola omulimu ne bampa ssente zange entambula nengenda nensikamu specifically kyembadde ntera kwa nenga buli firimu gyonalaba ng'eriko to Emus ngakuliko to then nerinya la film to Emus Cheaters Game to Emus Big Brothers to Emus buli firimu gyonalaba ng'eriko erinnya eryo omanya nti neyo nze nagikoze production yasinga nze abamukoze then zino zitaliko erinnya eyo that means man na signinga ne contract ngenda kola bwenti ne bwenti then nekigwa company nyingi zenkoze nazo era tusobola zime nnyo baate kisoboka then matugenda mu. Okay. Omanyi nyini wa company ayinza okuba tanayagala omwatule nti no mwakolagana. Okay. Kakati omukulu waliwo ekintu ekirala ekyogerwa mu bawagizi waliwo abawagizi abamu bensanga nti wagobwako ku shooting za music videos olw'okwana abakazi. Nange abawagizi bange babyogera kati baaliyo ku music video era n'amanya agaweebwayo mu bantu abo ndiwakibuuzo abawagizi bangobeera mpaka ku music video ne bandaba ngenza okukola ku music video okuactinga ne bandaba nga ndi mugunji ne bandaba nga bangoba. Wali ogobeddwako ku seti omukulu Edwin Po director ya music video? Sigobebwangako kale abawagizi ne wiki ewedde nabadde ku seti yadde akalango kaŋŋano last week. Okay, eyo tuvuddeyo. Projects empya z'olinazo osuubira okuleetera abantu bo osobola okubagamba okunoonyako ku channels ez'enjawulo and of course tujja kumaliriza mu mbeera y'okutubuulira Big Brothers ogyogeddeko, is it a new production oba? Okay, kakati project zetugenda ofulumya ebiseera ebijjako maasawo like actually today over tomorrow tuyinza okufulumya Cheaters Game part 1 chapter 1 written, directed and edited by me. Egenda kufuluma essaawa yonna bakama bange tebannagifima anaabagyetaaza ogenda kubeera ku YouTube ya NG Films, New Generation Films Uganda egenda beerako nga kweri. Actually I acted ebisinga nze nabikola. Then Big Brothers, you talk to Big Brothers omuntu wajuulira to Emus Big Brothers omuntu wajuulira obwongo bujja kudduka mu 18 and above. Specifically biyinza obba mu ebiri but naye nga specifically tesesitaza muntu kulaba so giraba n'abaana because mulimu a bit of mulimu ka drama akalungi nga when you watch it ogenda kunyumirwa. Tukoye okulaba firimu ng'abantu beegoba, tukoye okuzanya firimu z'abambi afiiriddwa maama we bambi. Twagala kola ebintu kati nga bili entertainment nga binyuma ate nga bisomesa. So kati Big Brothers nga musubire actually njagala musubire ekintu ekiri hot because abantu bennakozesa mu Big Brothers abasinga sina bazanyi ba firimu nti obaki olinso obanga musanze ku kamera ne mugaba ku kamera jangu acting olina musanga musanze oba abadde video vixen because
main actress waffe Video Vixen yamuyita Pearl akola ne Edwin Pope naye Video Vixen yabadde main actress. Actually nange kenyini na acting nze mbeera ndi film director siri muzanyi ebiseera ebisinga. Then main character omulala omusajja yaba chief editor, is an editor, muzanyi mu editor wa film guy mumanyi. Era of course tujja kuba tumukyazaako olunaku lumu ku Alan TV wano mujja kubeera mufuna okumumanya lifestyle. Naye ajja kuba abannyonnyolako embeera gy'ayitamu editing oyo abeera atya. So kakati omukulu mbadde njagala kyemmanyi mu directing muneeno sini ki oba muntu ki gwe wali odirectinzeko n'owulira ng'akunyiizizza, because manyi bintu bingi ebibeera behind the curtains eyo abantu okulyoka atofuna ekintu ku TV ye kimusanyusizza, ne wabaawo omuntu oyo ali emabega nga creativity ye n'agamba tereeza kino sikyagala bwe kiti. Muntu ki oyo yali akusumbuyeko na muntu ki yali akwanguyiddeko era yali set ki? Olw'obulungi bw'abantu tulaba tetukubye nnyo, lwaki soogedde ba birungi bokka? Tukolera abantu oba twogere bya birungi byokka? Nala ni wanzijidde ale uje manyi kasajja goli kyali wange basi abanda bakana kasajja Kanyarwanda naye katufundiza mu nsi yaffe era bya kali mu kati kagala kunzijonkera nfuna abalabe abasajja mikwano gyange ba directors bekola nabo kagala mbalabisa. Anyway omusajja kyasinza okunyanjulira sebe okunyanguyira kamba kube bonna ngenda soka n'omusajja ngenda kuwa abasajja babiri. Waliwo omusajja bamuyita Kanyike Henry Mayanja nga kati yasiramuka bamuyita oh my god linnya ndirabidde ly'obusiramu Jamiru Kanyike Jamiru Mayanja azanya mu filimu eyo bagite Kigango eri ku KBS TV. Nseera ebyo nga nze njiwandiika yanyanguyiranga nnyo kale kati then ne munne era still side eyo bamuyita Suleiman Kigundu yazanyanga Vice oli yazanyanga chairman yazanyanga Vice. Abasajja abo bakoze nnyo kuba twabalabako mu filimu bagita mukazi muka. Of course omukazi mukasebo legends abo. Kati chairman oyo is a very good man on set. Ye muntu abeera ku set ng'oli kaana kata kusinga emyaka nga 5 neno omukuba line n'agiwulira n'ombogokera n'awulira okitegeera is a very good person. Na then mbakazi abakazi bo bangi because ebiseera ebisi ogera looza kyalani abakazi ngambye bangi ogera looza. Anyway abakazi ebiseera ebisinga banyanguyira ku set, they listen because ebiseera ebisinga babeera bantya when someone ng'akutya agonda nnyo okuwulira ky'ogamba ne babeerawo kati lwaki njogedde bali abasajja nti omusajja asobeera ng'akusinga ekitiibwa akusinga amaanyi akusinga ssente naye n'agonda nnyo n'akuwuliriza okitegeera kati. That's why Bomba mentioning nze n'abakazi ebiseera ebisinga abakazi bonna sirina complain because nze omukazi antawanya ku set mugoba mugamba genda bachi wayise okugira mu kukwana nedda omuntu gwengoba ku set singa abanga antawanyiza ebintu bino Alan botandika project nga oyina okugimalako fuba nnyo okulaba nga disruptions zonna ozijjawo ng'ekintu kyonna ekyalina okutawanyiza okulemesa okumalako project eyo kijjawo. So ebiseera ebisinga nze omuntu yenna alina ntawanya ku set mugoba ne mugamba sikamu ku lwaki saagala kwegayirira muntu okitegeera. First of all nga wagambye nti nno ndi muwandiisi wa firimu nga kyekituufu essaawa yenyini wenkyusa script nengikyusa nenkulaga nti nno ofudde there and then ate ne line nekwatayo. So ebiseera ebisinga abakazi bonna sibalinako complain naye abasajja Mr. Henry Mayanja then ne Cheganda abankola obubi sijja boogera kale mu buufu bwe bumu nga bwe wagambye nti nno oli musajja kimanyikiddwa si bwe wagambye oli musajja muwandiisi director ate era omuzannyi. Kakati obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde paka gye tukomye okubanga tukyaziza omwami ayogerwako ebintu ebyo byonna. Omwami ono Alan sooka okireringe nti ebintu ebyogedde si bituufu abantu bagenda lowooza nti bituufu ndeka nkola ogwange Alan omwami ono ayogeddwako mu bintu bingi nnyo. Takomye mu music videos kuba mugobye nnyingi wabula kigambibwa nti ne mabaala agamu agobeddwayo olw'okubanga agenza okyankalanya abo ababaze n'abaabo. Tubeeyanza okubanga mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde paka we tukomye. Mweyongere okusubscribinga, okulayikinga n'osharinga wano ku Alan TV.